Minisita wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri alagidde ba minisita abatuula ku kakiiko akakola ku nteekateeka y'okugabira abantu abakoseddwa omuggalo ensimbi emitwalo 10 okugumba ku bitebe eby'amagombolola mu Kampala basobole okwanguya ku nteekateeka ey'okutereeza enkalala z'abantu abanaafuna ensimbi zino mu Kampala. Minisita Robina Nabbanja Musafiri agambye nti yadde nga yatongozza enteekateeka y'okugaba ensimbi zino olunaku olw'eggulo naye ayagala etuuke ku bantu bonna abalina okuzifuna mu bwangu okwewala okutaputibwa obubi naddala abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda. Bino bijjidde nga alipoota y'ekitongole eky'abambege eyayise emaze okulaga nti enkalala ezabadde zikoleddwa ez'abantu abanaafuna ku nsimbi zino zabaddemu vulugu atayogerekeka omwabadde n'okuteekamu abantu abaafa edda nga kino kyatabudde nnyo abakulembeze ku mitendera egitali gimu. Robina Nabbanja Musafiri agamba nti baminisita balina okugumba ku magombolola okulondoola enteekateeka ey'okutereeza enkalala okwewala vulugu ayinza okuviirako ensimbi za gavumenti okubbibwa anti bulijjo nali nkirabye eva ku mumwa gwa nsawo. Oyinza okusanga nga akantu katono nnyo ke kalemesezza therefore nagambye baminisita nabaawo be naleese batambule mu divisioni zonna balabe nga abannakampala nabo bagenda babeera uploaded ate nabo bafune sente zaabwe. Of course tulina system ekirininga kakati ekirala abamu babadde bataddemu bagitaddeko abantu bana bibaddemu ebyo ebya duplication kati ebyo bwe bijja ku system era bibouncinga. Njagala bannakampala bamanye omulimu ogw'okuba nga abatono nnyo abafunye mu Kampala tegubadde mu ministry gubadde guli ku divisioni zammwe naye system tutandise ogikirininga. Robina Nabbanja Musafiri agambye nti ebimu ku byalemesezza bannakampala okufuna ssente zino mu bwangu be bakozi abaateekebwa ku magombola g'omu Kampala abatamanyi kukozesa byuma bisindika nkalala ntuufu embeera n'efuuka yakatuubagiro nga abiibya n'ow'enkufu. Twagenza okwesanga nga bwe tuddamu okubunyisa abantu kati waliwo municipal council ezibadde zimaze okuloadinga namwe wano e Kampala waliwo divisions nga Makindi abantu baayo kati okubalwisa abantu bonna tubeere nga tuli staff netugamba katutandike n'abo abaliwo naye bwe nalabye nga nakawempe ngiri ku zero okutuusa ssaawa 10 ez'olweggulo nenvuga neŋŋenda ekawempe abaana nga tebamanyi kukozesa system bali gye baateeka eri mu minisitule ya genda kati nga data alina naye nga tebamanyi gy'uploadinga ku system. Secondly, nga bo ebintu babitayipingira mu Excel ate ng'eri ku system balina format endala. Kyenakoze nenkubya abanira ne bajja batuula ku system yeno ekawempe era kyemanyi kawempe nabo olwaliro bayinza okuba bulungi. Minisita Nabbanja agambye nti abakozi bonna ababadde mu vulugu okukola enkalala enkyamu baakuvunaanibwa anti bulijjo bukyambirya omunyagujjiira ku nju. Bajja kuvunaanibwa obiteekamu okimanyi nawe nabagamba nti abatadde mu feeke mukimanye bwe munaazuulibwa mujja kuvunaanibwa. Mwagala kufiiriza gavumenti, mwagala kufiiriza abantu abali bafuna ate ne batafuna. Tuli mu kunoonya bagabi ba buyambi mpozi naye za gavumenti yateekateeka. Kampuni bbiri ezaagula taaba abalirirwamu ensimbi obumbi bw'eza Uganda 11 mu bitundu eby'Ebunyolo West Nile ne Bendobende ery'Emubende Kiboga kya Nkwanzi ne zitasasula abalimi kitegeerekese nti zaagaanyi okukkaanya ne gavumenti ya kuno ku nteekateeka gavumenti gye yali eyiseemu yeesasula abalimi kampuni zino zirisasula gavumenti. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa bwe yali mu bitundu by'Ebunyolo ng'anoonya akalulu mu kulonda okwayita abalimi ne bamulaajanira era n'asuubiza nti gavumenti ye yakunoonya ensimbi zino basasulwe kampuni zino zirisasula gavumenti oluvannyuma. Ensimbi zino ministry ey'ebyensimbi yadduka mangu mu parliament n'ezisaba mu mbalirire y'ennyongereza era parliament yo n'eziyisa wabula n'okutuuka kaakano abalimi tebazifunanga bakyaviiriddemu awo nga Kanyereza akwata enseenene. Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija agambye nti endagaano gavumenti yali eyagala okukola ne kampuni zaagigaana nti gavumenti ensimbi zino yali eziduumudde nga si gwe muwendo omutuufu abalimi gwe baali babanja.
Okusinziira ku Minisita Matia Kasaija, kampuni zino zaategezezza gavumenti nti n'omulimu ogw'okusunsula abalimi ababanja tezaagwetabaamu kale nga teziina ngeri yonna gye zisobola kukkaanya n'omuwendo ogw'ensimbi gavumenti gweyagala okuziwola okusasula abalimi. Minisita Kasaija era agamba nti kampuni zino zaateekawo obukwakkulizo nti abalimi baataaba basooke bajje omusango mu kkooti gwe baatwalayo ku nsonga zino. When the tobacco companies were approached on that view, they said no. We are not accepting it because the figures which you are talking about, we don't know them. They are overinflated. Some people had gone to court. I don't know what their prayers are in court. So the Solicitor General said once the matter has gone to court, I can never touch it until court has decided. So now we have transferred that money. Good enough, there was a window. The money is in a special account with the Bank of Uganda. That one has not been swept back. Obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omusibe yenna alina eddembe okwekubira enduulu mu kkooti singa abeera atulugunyiziddwa nga munnamateeka Jackson Musokebwa nnyonnyola. Prevention and Prohibition of Torture Act eya 2012 etteeka eryo lyerikugira ab'obuyinza obutaatulugunya bantu era nga ebiseera ebisinga etteeka eryo ligamba nti singa omuntu yenna aba atulugunyizza omuntu ekisooka omuntu oyo aba ali liable to compensation owaaba mu kkooti n'ekwata omuntu oyo yenna aba akoze ekikolwa eky'okutulugunya oba aba akikoledde wansi wa mukama we. Bw'okikolera wansi wa mukama we nga mukama we yalagidde mukama we yennyini kiba kimukwatako naye kiba kimutwaliramu. Era ebiseera ebisinga etteeka eryo ligamba akawaayiro akookuna kagamba nti omuntu yenna anaasangibwa nga atulugunyizza omulala alina okusiba emyaka 15 oba aba alina okusasula kye tuyita currency points 36. Ekitongole ky'Obwakabaka bwa Buganda ekirungamya n'okulondoola ettaka erya Buganda ekya Buganda Land Board kirabudde obukulembeze bwa munisipaali ey'Emityana obw'essiga ery'ekikugu okuyimiriza mangu enteekateeka ez'okuzimba ekitebe ekya munisipaali ekijja ku mbuga y'eggombolola y'Ebusimbi awatali kusooka kufuna lusa okuva mu Bwakabaka. Munisipaali ey'Emityana okuyita mu ludda lwayo oluvunaanyizibwa ku by'ekikugu luyite tekiniko ebadde eri mu nteekateeka ez'okuzimba ekitebe ekipya ekya munisipaali awatali kusooka kufuna bwannannyini ku ttaka ng'aba munisipaali eno obwannannyini bwabwe obutuufu bwaggwako mu 2017. Omukungu Simon Kabogoza Ssenkulu wa Buganda Land Board agambye nti newankubadde nga munisipaali eyagala kuleetawo nkulaakulana naye singa tegoberera mateeka si yakukkirizibwa. Tugoberera ensonga eno twategeddeko nti babadde baagala na kutongoza mulimu ogwo naye meya naye yawandiise ebbaluwa gye twalabyeko tukyabagoberera tulinze kuddibwamu kwa town clerk bwe banaaba nga tebakoze nga amateeka bwe galagira kubanga ffe tetunenya nkulaakulana naye kye twagala nti abantu baleme kutyobola ttaka lya Bwakabaka abantu babeere nga bagoberera emitendera bwe baba beetaaga okukozesa ekifo ekyo bakisabe mu butongole ate tebateekawo byapa bya kimpatiira kubanga tukimanyi bulungi nti ettaka eryo lyaddira Obwakabaka mu mwaka gwa 2013 bwe banaaba tebasobodde kuyita mu makubo ga buntu bulamu ga kuteeseganya na ga kugoberera bye balina kugoberera tujja kuba tulina kubo ddala okujja kugenda mu mbuga z'amateeka. Embeera eno ereesewo okusika omugwa wakati wa meeyo wa munisipaali ey'Emityana Ssaalongo Faustina Mukambwe Lukonge Bassambaganyi ne tawuni kiraaka owa munisipaali eyo Benson Otimu Humphrey nga buli ludda lulumiriza olulala obutaba lwe lufu ku nsonga zino. Meeya Faustino Mukambwe Lukonge agamba nti azaalungamya obukulembeze bwa munisipaali obw'ensonga ez'ekikugu ku ky'okuzimba ekitebe kino ku ttaka lye batalinaako bwannannyini naye nga bo ab'ekikugu tebawulira. Aye nasanga tawunikira kampandikidde ebbaluwa endala nti enkeera tulina okubeera ku mukolo nze ne minisita n'abakooba n'abalala nga tutongoza okutema evvuunike ery'okuzimba ekizimbe ne muwandiikira nga mulagira nga nze mmeeya w'ekibuga nga mulagira enteekateeka yonna ey'okugenda maaso n'okuzimba n'okutongoza omukolo ogw'okuzimba ekitebe kya district kya municipality okutuusa ntusoose ntugenda mu Buganda Land Board ba agenti ba Ssaabasajja Kabaka abamalijenga ettaka ly'Obwakabaka namugamba tusooke tugende wandika ebbaluwa tugende tutereze obusenze bwaffe nze nga mukambwe siri mujeemu eri Obwakabaka naye ate bannange benkulembera nabo olumbabeera bampaka
tugezezaako okutereeza tuli mu nteesaganya wakati waffe nze ndi mu nteesaganya n'ab'ekitongole kya Buganda Land Board. Meya Mukambwe Lukonga agamba nti naye ye kennyini ng'omuntu azze awabula ab'ekikugu mu munisipaali eno nti bateekeddwa okukwatagana n'Obwakabaka bwa Buganda okusooka okuzza obujja obwannannyini. Ngenda okujja mu ofiisi nasanga eteeseteese okuzimba ekitebe kyayo ku ttaka ery'eggombolola. Bwe natuuka ne ngezaako kubaluŋŋamya nti ettaka lya Ssaabasajja Kabaka ne mbannyonnyola nti ettaka lya Ssaabasajja Kabaka ne mbasaba ebiwandiiko ebikwatagana ku ttaka eryo ne bandaga ekyapa kyali kya Mityana Municipal Council nga kyaliizi. Ekyapa ekyo kyaggwako kyali kya myaka 5 kyaggwako 2017. Ne ntegeeza bakulu bannange tetusobola kussa ssente ku ttaka eritali lyaffe. Kakati wali wava obuzibu nze nabagambanga nti ettaka lya Kabaka bo nga balumiriza nti ettaka Republic Land banagenda mu Uganda Land Commission ne tufunamu obutakkaanya naye ate olw'okuba nti bo ekitongole ekikugu ng'ensimbi zituukira mu bo accounting officers ekyange kyakuwa amagezi kyakussaawo nkola. Baagera mu maaso ne bateekateeka omukolo ne batandika okuzimba. Wabula ye ttawunikirako w'ekibuga eky'Emityana Benson Otimu Anfule bw'atuukiriddwa ku nsonga eno agambye nti ye mukakafu ddala ti ensonga zino za kumulungulwa ziggwe mu mirembe. It's not about town clerk because Mityana Municipal is serving the interests of the people. These people being served are subject of Kabaka. Now, where is the clash? There's nothing like a clash to me, okay? There is need to clarify on certain areas. Those are small things that we shall dig deep. Get all these facts right. This is an old history issue. This has been our land. Our land, yes, you can acquire land when this land is Buganda land. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Justice Forum Jema kivuddemu omwasi ku basibe abaleeteddwa mu kkooti e Nakawa abagambibwa nti bamanyi ku bulumbaganyi obwakolebwa ku General Edward Katumba Wamala ti embeera gye babaleeteddemu ne batuuka n'okweyambulira mu kkooti ng'emibiri gitandise n'okuvunda olw'okutulugunyizibwa ti enkola eno ey'okutulugunya abasibe erina okuvumirirwa era esaanidde ekomembagirawo. Abasibe bano nga bakatuusibwa mu kkooti e Nakawa olunaku lw'eggulo baawaliriziddwa okweyambula okulaga bannamawulire ebyo ebyabatuusibwako mu busibe gye babadde okuva lwe baakwatibwa omuli okutulugunyizibwa ennyo. Abakulinnya bulinnya buli omu wasanga waliwo eyaninya omugere ku liiso ligamba eriiso ligyemu lino teriraba kati teriraba wabula lino lyeriraba lyokka naye bwe mbagamba nti ate eddagala balina luumu gye bakutwala banjira amazzi ne bansiba ekikoofiira nga siraba baagala kuntuga kati ne bakugyamu empale wenna n'osigala bwereere ne bakukubisa emigo gy'otategeera nga simanyi ki kye bankubisa embeera eri ekkaka okwogera nekyotosobole kwogera ne bankwata ne banzigunda ne banteeka mu mmotoka ne bankuba embiriizi zino ne bantwala ne bansiba ekigoye mu maaso ne bantuusa gye bantuusa ne bandaga videos ze nalimu nga ntambula n'abantu abamu ne mbagamba yenze. Omwogezi w'ekibiina ekya Justice Forum Abudunulu Kyamundu agambye nti ensonga eno ebakwatako ng'ekibiina kubanga abasibe bonna abaakwatibwa ku byekuusa ku ttemu lino kyewuunyisa nti basiraamu. Nga bakyoboddwa bakubiddwa embooko obubina butiriika amasira nga bagiddwamu enjala bakubiddwa ebitagambika. Omuntu gw'okutte ng'olina obujulizi tosobola kumuyisa mu ngeri eyo bikolebwa abantu abo bakkirize emisango gye batamanyi. Twalaba mmeeya w'e Kamwenge olwo ensi yavaayo yonna aziifulwa ekisoose naye tubasaba ebikolwa ebyo bibeere nga bikoma. Yese kamwa w'ekitongole ky'ebyamakomera mu Uganda Frank Bayine Mayanja agambye nti bo tebajeemerangako kkooti era nti abasibe bano baakufuna obujjanjabi. Eddwaliro ly'abasibe liri mu Action Bay. Action Bay era batwaliddwa mu ddwaliro omulamuzi bw'aba yagambye tetujeemerangako omulamuzi bw'ayogera naffe nga tukola. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Tiimu ya Uganda ey'omuzannyo gwa basketball ya Uganda Silverbacks eyiseemu okwetaba mu mpaka ez'akamalirizo eza Africa eza basketball eza FIBA Afro Basketball Championship ezigenda okubeera mu kibuga Kigali ekya Rwanda omwaka guno okuva nga 24 ogw'omunaana okutuuka nga 5 ogw'omwenda.
Uganda Silverbacks okuyitamu ekubye Morocco obugoba 7-7 ku 65 mu kire ekikesezza olwaleero mu kibuga Rabat Morocco mu mpaka z'okusunsulamu eza Afro Basketball Qualifiers era Morocco neewanduka. Omuzanyi Arthur Kaluma akuŋŋaanyiriza Uganda obubonero 20 mu muzannyo guno ate ye Ismail Wainwright n'akuŋŋaanyiriza Uganda obugoba 11. Kaakano Uganda Silverbacks egenda kudda mu kuzannya na Cape Verde nga 15 omwezi guno wabula ng'ensi zombiriri zaayiseemu dda okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo. Emizannyo gino gibadde gyasigalira mu kibinja oluvannyuma lw'okuyimiriza Uganda kubanga enkambi yaayo yali ezuuliddwamu obulwadde bwa lumiimamawuggwe era Uganda mu kibinja kino eyiseewo nga namba 2, Cape Verde nga namba 3 olwo Morocco neewanduka nga yo Misiri yali yayitamu dda nga namba 1. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omulangira Kabaka gw'aba alonze okufuuka Ssaabalangira wa Buganda, Ssaabasajja yennyini amukwasa omuggo ogw'obuyinza oguyitibwa Segulira Ennume okutegeeza obukulu n'obuyinza ebimuweereddwa mu lulyo olulangira. Edda abalangira abakulu b'emituba nabo tebaagendanga mu lukiiko lwa Kabaka okuleka nga Ssaabalangira yabakulembeddemu era Ssaabalangira bw'abanga alamusa Kabaka oba okumweyanza tafukamira ekintu ekyongera okulaga ekitiibwa kye. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 2011 gy'emyaka 10 egyakayita ensi eya South Sudan yafuna obwetwaze nga yeekutula ku Sudan ey'awamu eyali ekulemberwa Lihaji Generali Hassan Ahmed Omar Bashir. South Sudan okutuuka ku meefuga emyaka gyali giyise nga abaddugavu abagirimu balwana okukomya ejjoogo ly'Abawarabu abaali bafuga Sudan ey'awamu era Kiir Mayadit eyali omumyuka wa president wa Sudan eyawamu yakakasibwa nga president wa South Sudan eyeetongodde. South Sudan okufuna obwetwaze ng'emyaka gigenda kuwera 6 kasookedde nga nakazadde waayo era namuziga w'obwetwaze bwayo Dr. John Galanga Dimabyo afiira mu kabenje k'ennyonyi bwe yali nga ava wano mu Uganda okusisinkanamu mukulu munne president Yoweri Museveni e Lwakitula. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ab'obuyinza mu nsi ya Haiti bakakasizza nti abadde President Jovenel Moise abamutemudde babadde bagwira okuva e Colombia ne America abawalanya Haiti mu ngeri y'abakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere. Ssaabapoliisi wa Haiti Leoni Charles ategezza bannamawulire nti kaakano kikakafu abatemu kwabaddeko aba Colombia 26 ne bannansi ba America 2 naye nga bo bano Abamerika balina ensibuko mu nsi eno ya Haiti. Leoni Charles ategezezza nti 17 kubatemu bano bamaze okubagombamu obwala so nga 8 bakyagumazizza mbiro naye nga bali ku muyiggo gwabwe Haiti n'ebweru anti bulijjo ekibuze tebakinoonyeza wamu ekisotto okisanga mu kinaabiro. Abakwata mundu ababadde beefudde nga abamu ku basirikale mu ggye likuuma pulezidenti bayingiridde amaka ga President Moise ku Lwokusatu luno ne bamusindirira ebyasi ebyamugiddewo mu budde ne balumya ne mukyala we naddusibwa ku muliraano mu Amerika gyali mu kufuna obujjanjabi naye ng'embeera etennatereera. Agavuddemu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Bannassaayansi mu mawulire ag'ebyobulamu bakizudde nti abaana abazadde be bajjumbiza okukola dduyiro nga bakyali mu myaka mito nti bwe bakula ne batuuka mu myaka egy'obukulu wamu n'egy'obukadde balwawo okufuna obuzibu bw'okuwunga n'okuwutta. Abayivu abaasomanga n'abaana abaakolanga effujjo ku bannaabwe abyasalanga enviiri ne bazimala ku mutwe nga babayeeya nti kabumba kaamulema okwokya kabumba n'akassa ku mutwe okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Kobe University mu nsi ya Japan ne balondoola abantu 214 okuva mu buto okutuukira ddala mu bukadde. Bakalimagezi bagamba nti omwana atandise okukola dduyiro ng'ali mu myaka nga 12 nti obwongo bwe bwewagala mangu wamu n'okwekubako enfuufu nga bwe batuuka mu myaka egy'obukulu nga battuludde ebyo ebyokwerabiralabira n'okuwungawunga bawuliza biwulize mu bannaabwe. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omumanyi Professor Shiara Tworu abazadde abawadde gabusa mu buto obutalemesa abaana bammwe mizannyo gibatuuyanya gamba nga okusamba omupiira n'okuddukadduka kubanga gibongera nnyo ate mu bwongo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze.
Saaba Minisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri alagidde ba minisita abatuula ku kakiiko akakola ku nteekateeka y'okugabira abantu abakoseddwa omuggalo ensimbi emitwalo 10,000 okugumba ku bitebe by'amagombolola mu Kampala basobole okwanguya ku nteekateeka ey'okutereeza enkalala z'abantu abanaafuna ensimbi zino mu Kampala. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Justice Forum Jema kivuddemu omwasi ku basibe abaleeteddwa mu kkooti y'e Nakawa abagambibwa nti bamanyi ku bulumbaganyi obwakolebwa ku General Edward Katumba Wamala abeeyambudde engoye ne balaga bannamawulire nga bonna emibiri gijjudde ebisago n'ebiwundu nga babategeeza nga bwe babadde batulugunyizibwa ebitagambika gye babadde mu busibe. Abajema bagamba nti embeera ng'eno esaanye ekome mu Uganda nga buli kintu kirina kuyita mu mateeka so si kutulugunya. Ekitongole ky'obwakabaka bwa Buganda ekirungamya n'okulondoola ettaka lya Buganda ekya Buganda Land Board kirabudde obukulembeze obw'ekikugu buyite tekiniko mu munisipaali y'Emityana buyimirize mangu enteekateeka ez'okuzimba ekitebe ekya munisipaali ekijja ku mbuga y'eggombolola awatali kusooka kufuna lusa okuva mu Bwakabaka, ng'ate Obwakabaka bwawandiikira aba munisipaali eno nga ne mmeeya w'Emityana Ssaalongo Faustine Mukambwe Lukonge naye yawandiikira oludda olw'ekikugu nga lugamba nti balina kusooka kujja mu Bwakabaka okuzza obujja liizi. Ab'obuyinza mu nsi ya Haiti bakakasizza nti abadde Pulezidenti Jovenel Moise abaamutemudde babadde bagwira okuva e Colombia ne America abawalanye ensi ya Haiti. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.